Aida Nantaba ono nga yaliko minisita wa Mwami Museveni era nga ye Woman MP ow'abantu b'Ekayunga ampuliriza njagala olaba olunaku olwaleero kyaguddeko ono asimatuse watono nnyo Okubye MP omukyala abadde amufuukidde ettabu wabula ng'ono bwe namujjukira yalinako n'emivuyo era emivuyo egyo gyaviirako ne munnayuganda mulamba okubeera nga yattibwa ku lw'omukyala ono kaakati omukyala y'omu sooka olaba akatambi kano tusimbule omulundi gumu nze nkutwale mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero Amerika emaze okubeera ng'ekawaŋŋamula ampuliriza amaziga gamaze okubeera nga gayiika Jeno Museveni Jeno Kagame ow'e Rwanda Meja Jeno ebigambo byabonoonekedde dda Jeno Muhoozi ogenda kuwulira ensasagge kankugyewo Aida Nantaba olaba ettabbu nkubuulire. Brother, break it. Mutei. Ebigambo byamaze dda okubeera nga biddugalira omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda ono nga amayidwa nga Meja Jeno Paul Kagame ampuliriza njagala olire ebigambo bibino byazze dda kaakati nno njagala okimanye nti bano balinnya mu kimu ne Mwami Museveni wadde nga bateekawo embeera naye ffe abasobola okubeera nga tulingiza munda ddala abantu bano be bamu njagala ojjukire mukwano gwange ampuliriza Jeno Muhoozi Kainerugaba yaga nti abantu bano abali mu ggwanga erya Congo abayeekera balina eddembe lyabwe okubaleka n'okubayamba batuukirize ebigendererwa byabwe kati wulira tutambula ne Haji Miti omusomi wa ddwanga ayina ekizibu kyonna wenna teweerabire namba gy'olabawo ya Haji Miti sooka omukooneko bukoonyi ampuliriza ebigambo ajja kubeera nga abikutereereza wuliriza kakati eggwanga erya Amerika lyamaze dda okubeera nga litowa oda nti eggwanga erya Rwanda bakube kkube wuliriza eggwanga erya Rwanda bakube kkube bivuddewa kakati Pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda amayiddwa nga Meja Jeno Paul Kagame ono yatuwa oda gye buvuddeko air to surface missile n'azisimba ku booda ye zino nga ziringa defensive system mukwano wange ampuliriza ng'ennyonyi yonna eneesaalimbira mu bitundu ebyo ono agenda kubeera nga akuba nkube kakati eggwanga erya Amerika wano we lyayingiriramu nga limaze okubeera nga likakasa nti omusajja ono yawagira abayeekera aba M23 okubeera nga batigomya eggwanga erya Congo kati bano basimba air to surface missile systems ku booda yaabwe naye nga bazolekezza ggwanga lya Congo bano nga balumiriza nti ennyonyi z'eggwanga erya Congo zibadde zisusse okubeera nga zeegiriisa ng'ekigotta entula nga ziyingirako ne mu ggwanga erya Rwanda njagala mujjukire nti ennyonyi ya Congo emu emanyiddwa nga Sokoyi eno ng'ekolebwa musajja mu Russia yakubwa dda eggwanga erya Rwanda kakati no bano kwe kusimba air to surface missile wali eri ku booda yaabwe okulya n'eggwanga erya Congo kakati nga bano bagamba bagenda kubeera ng'ennyonyi yonna esaalimba bakuba nkube eggwanga erya Amerika ne UN bano babiyingiddemu ne bagamba nti Rwanda okutema n'okuzibula nga basenvuddewo air to surface missile systems ezo okubeera nga baziza gye zirina okubeera nga ziraga wabula pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda amayiddwa nga Meja Jeno Paul Kagame yakombye kwebaza eriibwa naga nti kaabe lubaale kaabe Katonda tagenda kujjawo air missile systems mukwano gwange ampuliriza pulezidenti w'eggwanga erya Congo amayiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ono yaweze dda naga nti kaabe lubaale kaabe Katonda agenda kukuba bukubi abayeekera bano tagenda kubawa kyagaanya yadde akadde okubeera nga ateesa n'abayeekera njagala ojjukire nti abantu bano bakola dda endagaano mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ne mu ggwanga erya Angola mu kibuga ekimanyiddwa nga Luanda bano baga nti ontabaala nga siri kutabaala kyekirina okubeera nga baana baliwo kakati pulezidenti w'eggwanga erya Congo amayiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kulayira naga nti tagenda kuteeka ndagaano ezo mu nkola bano agenda kuba bakube kubanga eggwanga lye erya Congo alina okubafuumuulamu njagala okimanye nti abasajja bano aba M23 weekend eno gye tuvuddemu baasitudde ennyonyi nnamba oba giyite mukwano gwange ampuliriza enningizo oba giyite mukwano gwange drone bano ne bagitwala neekuba ekibuga eky'eggoma okulirana ekisawo kyennyini ekyennyonyi eggwanga erya Congo lirumiriza nti bano baadde baagala kuba nnyonyi z'abasaabaze kosa ennyonyi z'amagye eziri mu kibuga ekyo ekimanyiddwa nga Goma mu kitundu ekimanyiddwa nga province
eya North Kivu province. Kakati eggwanga erya Rwanda ligamba tebannaba kubeera nga bayambako abayekera bano okubeera nga babawa drone zino okubeera nga zikuba ekibuga kino oba ekisaawe ky'ennyonyi mukwano gwange eky'eggoma. Kakati ebigambo bino bimaze okubeera nga bitabula pulezidenti w'eggwanga erya Congo amadwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo naga nti ono agenda kuba okubi bantu bano mpaka ku muntu asembayo. Kakati mukwano gwange mpuliriza njankuteremu akatambi kano owulire ebigambo bino kubanga nange nagamba tebeera byangenzekka wabeerawo n'abalala ababiina ebifaanagana nga bino nga njagala obitegeere era obiwulire obeere ng'obirinamu era weebuuze lwaki abasajja ab'e Rwanda banyigiriza nnyo okubeera nga batabaala buli wamu ne bakubawo ennyindo buli we bakuba ennyindo ne baagala ate babeere nga be bakulemberawo mu kifo ky'okubeera nga bababuddamya balye ku mmere y'abandi naye baagala bo bennyininyini bye baba babegerako bannannyini. Njagala owulire akatambi kano ampuliriza ate tukomewo. Obunkenke bweyongedde munda mu ggwanga lya Congo goge mazima. Obunkenke bweyongedde wakati w'eggwanga lya Congo n'eggwanga eritibwa erya Republic ya Rwanda. Okulwanagana nga kugenda maaso mu Eastern DRC. UN nga yavudde edda neetegeeza nti abantu 800 bali internally displaced tebalina babeera. Kati ekyabaddewo ku Saturday wabaddewo drone attack ku kisaawe ekyennyonyi mu kibuga Goma ye capital city eya province gye bayita North Kivu. Wabaddewo drone attack. Drone yazze neekola obulumbaganyi ku kisaawe ekyo kyokka wakati ng'obulumbaganyi okulwanagana okw'amaanyi kubadde kugenda maaso wakati w'amagye aga gavumenti ya DRC n'ekibinja ekiyitibwa M23 kumpi nnyo ne tawuni gye bayita Sake eri mu kilomita 25 zokka okuva ku kisaawe oba okuva mu kibuga ekiyitibwa Goma. Omwogezi w'amagye g'eggwanga erya DR Congo gwe bayita Ndike Kayiko Gelaume bw'ati avuddeyo n'ategeeza nga gavumenti ya Rwanda bwevunaanyizibwa ku kusindika drone. Bagambye nti drone eyasindikiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi eGoma yabadde ya gavumenti ya Rwanda, amagye ga Rwanda ge gagisindise era avuddeyo n'agamba nti Abanyarwanda baviolatinze the territorial limits of the DRC by targeting DRC aircraft with drones, damaging civil aircraft at the airport. Nti babadde baagala kulabika nti bakuba ennyonyi z'amagye ga DR Congo ezabadde ku kisaawe n'ennyonyi endala ez'abasaabaze eza bulijjo. Rwanda neja buli eno babadde bakyasirise tebannaba kutubuulira obanga ddala be babadde mu drone attack eno. Kyokka nga waliwo statement yafulumiziddwa ku lunaku olwa Sunday ab'e Kigali baavuddeyo ne bategeeza nti gavumenti ya DRC yaviira ddala ku ndagaano ze baakola mu kibuga Luanda mu Angola ne mu kibuga ekiyitibwa Nairobi munda mu ggwanga erya Kenya. Endagaano zino ezaali zigenda maaso n'okulabika nti zigaana okubeerawo zigaana any military build up kumpi nnyo ensala ezawula amawanga gano nti buli ggwanga lirekera okuluumulula amagye okuteekawo obunkenke. Jjukira nti endagaano ey'e Rwanda n'endagaano ez'e Nairobi zimu ku ndagaano ezibadde zigenda maaso n'okuba nti zikolebwa mba neighbors okuva ku ggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo okulaba nti bagezaako bano ababiri batuukeko ku kkaanya. DRC nejja buli eno balumiriza eggwanga erya Rwanda okubaakinga kweyita okuwagira ekibinja ekiyitibwa M23 ekino nga kigenda maaso n'okuba nekiwakanyizibwa eggwanga lya Rwanda kw'ossa n'abakambo bennyini ab'ekibinja ekya M23. America olwali wabadde okitegeddeko nti yagenze maaso n'okuba nti yavumiridde ebigenda maaso n'okuba nti bikolebwa neetuuka n'okulagira eggwanga lya Rwanda okusimbula emizinga ekika ekya surface to air egiri akumpi awo mu Eastern DRC okulaba nti obunkenke buggwerawo ddala. Rwanda kyewakanyizza n'agamba nti akikola lwa byakwerinda olw'ensonga nti ennyonyi z'eggwanga eriyitibwa Congo zirudde nga zigenda maaso n'okuba nti ziyingira mu airspace ey'eggwanga eriyitibwa erya Rwanda. African Union wakati mu kutuula mini summit yabadde mu kibuga ekiyitibwa Addis Ababa. Njaga okutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga lya Burundi gwe bayita Yoweri Lourenco
agamba nti walina okubeerawo ceasefire wakati w'ekibinja ekiyitibwa DRC ekibinja ekiyitibwa M23 n'ekibinja n'eggwanga ekiyitibwa DRC. Kyokka njagala okutegeeza nti meeting eno nga yabaddemu n'omukulembeze eggwanga era Kenya William Samoei Ruto, wa South Africa President Cyril Ramaphosa n'owa Tanzania bano babadde bali representative okuva TZ, South Sudan, Uganda, Burundi, Malawi ne Equatorial Guinea bagenze maaso n'okuba nti batudde okulaba nti ababiri bano bakkaanya Rwanda n'eggwanga eritibwa Congo kw'ossa ekibinja ekitibwa M23. Kyokka straight yawe omukulembeze akulembera eggwanga eryo Antonio Felix Tshisekedi Tshisekedi yavuddeyo n'awakanyiza ddala y'okutula n'abayeekera ng'agamba nti abo mubandekere nja kusabula basabule paka lasti. Nze Agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa Agimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Agimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752871515. Kakati ampuliriza nkusaba n'obwombe firino sooka oddemu ogimpira ekigalo nga tonabakubeera nga ogiwa ekigalo buli muntu yenna asobola okubeera ng'afuna information eno. Kakati ng'owulidde nti bannansi b'eggwanga erya Congo abasuukira ddala kumpi almost mu 800 bano tebakyalina we beegeka luba nga bali mu kubundabunda mu nsi yaabwe. Naye ng'ani abaleetedde okubeera nga babundabunda mu nsi yaabwe ye musajja Omunyarwanda amanyiddwa nga Meeja General Paul Kagame akulira eggwanga erya Rwanda oba alikulembera ono okubeera nga asindika abayeekera n'okubeera nga ayamba abayeekera ba M23 okubeera nga batugomya bannansi ate abababudamya mu biseera ebyo ebyedda ebyabajjajjaffe. Abantu bano tebasiima wabula kakati essaawa zino oluvannyuma lw'okubeera nga baabudamizibwa mu ggwanga erya Congo bano baalayidde ne baga nti twagalako kitundu kikekejjulako tubeere nga twefuga tubeere nga twekulembera tetwagala kubeera nga munnange tuli mu nkawa z'abasajja abakongo kyokka nga bajjanga mmomboze bajjanga babunzibunzi naye abasajja bano kaakati bafuuse ekyonga kisekkesa baagala kulyebula nsi y'abannaabwe basobole okubeera nga bajezza olwo bakekejjuleko etundutundu babeere nga be beekulembera nga tebakyali wansi w'eggwanga erya Congo. Kale oli ku mukutu gwa EKTV nange EK Master omukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka mukwano gwange mpuliriza mbalina okubeera nga nkuyitiramu basajja bano omanye emitima gy'abasajja bano ab'e Rwanda nti munnange si bantu balungi nnyo kiryawo naddala abo abali mu buyinza si bonna wabula abo abali mu buyinza bwe balya tebamala balinga busaanyi tebakkuta kati tujja kukwatagana mu wakaddako Ssaabasajja Kabaka awangaale agundegune maaso gonje asante out for now peace bye bye.